Nilizanya malawi wakakos Fax 256 wano Celebrity Patrol nange Betty Faith. Batu baletedde ebisinze okola emitwe oba headlines okuyita mu wiki tuganoonya ne tukugira maago agasinze okola headlines oba agasinze okola emitwe mu wiki wano ku Kakos Fax 256 mu Celebrity Patrol. Azawi bavuddeyo ne bamuwa concert naye ate Nwaja abadde aludde mu kintu ng'akikuba tulaba nti takolangako concert yadde nemu okuva we yatandika okuyimba naye twebuuza Rata Songs Avenue tenavayo kuwa Nwaji concert. Promoters abaso oba promotinga concerts be bamutidde olwanneeyisaye oba Songs Avenue yennyini yetanaba mu pushing. Watulaba Songs Avenue yavayo ne signing omwana omupya bamuyita Zafalana. Kiyinza okutwewuunyisa ng'ate bamuwadde concert ate Nwaji ne bamuleka out. Tetunnamanya lwaki naye oba oli awo banaamulowooza naye nga tulina concerts nyingi nnyo zetusubira mu maaso awo ezijja endala. Tulina ba B2C ate nga eri ku lunaku oba ku date yemu neya Juliana nga 19 August B2C ku Freedom City era nga 19 August eya Juliana ku Serena Kampala. Naye nga lwakuba nti enjawulo eriwo nti concert ya Juliana yabeeyimuko okusingako ku ya B2C. Wenjogera bwento ndowooza nfuna nti wabanga to range ya Juliana osogenda ku Freedom City naye ng'ate era nga 23 September omwana mulezi David Lutalo olwo naye yareesoose nga kwe kugenda okubeera concert ye kabisi kandagala ku Hotel Africana. Naye mwalebe ku bifaananyi bya Nwaji mu wiiki eno mwe mubadde birthday mwana muwala mbabi wakulawo oteraba bwe sigenda nakulaako kankuveko naye kankwagalize happy belated birthday fire baby enjoy your new year. Abaaye Chameleone yandigwa mubintu yalabiddwako ku Hima Beverages bano nga be bakola amazzi aga Hima. Tetumanyi oba yabadde agenze kulambula oba alina kidiru kyagenda okusayininga. Sheebah which jet mazeko alifajiroja oluvanyuma lwa Honorable Sarah Opendi okuvayo nasaba ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okuvaayo ne stoppinga abayimbi abagenda okuyimbira mu masomero nga bambadde si bulungi. Yavuddeyo n'agamba nti bino bijja kuleetera abaana okukula nga bayambala mu nnyambala etali ya buvunaanyizibwa ate ng'ekyo kibaleeteramu n'endowooza enkyafu. Yavuddeyo n'agamba abayimbi bonna abayimbira mu masomero balekerawo okugenda okuyimbira mu masomero olw'ennyambala yaabwe etaweesa kitiibwa. When nali mu karaoke nga nkola nusu kenda baaliwa. When nali ndi mu church nebasisina kyakulya noonya lanchi nga nkuŋŋaanya ebikomando omuntu njoze ebintu nekuŋŋaanya ebikomando ne baŋŋamba ekyo kyembandya nga payment. Temuyinza kulinda bantu nga bamaze okufaafaagana n'obulamu bwabwe okwetuusa we bali. Ate ne mani bagamba nedda mu mukwano twagala otambule bwoti bw'omala oyambale bwoti bw'omala okole bwoti ono omuntu mukulu yeetuusiza waali. Wano Kasuku yavuddeyo n'amwambalira n'amugamba nti ayawule haso n'omwana oyo amwegomba baba omwana nga ali inspired olw'ebyo omuyimbi byakola waliwo abaana bakola nga bagamba nti njagala kubeera nga gundi naye what inspiration gy'otaddewo eri omwana oyo mwana ajja kwegomba n'ebyokola abikole ki abyegombe. Bwe yavuddeyo n'alabula ne Lydia Jasmine n'agamba nti bano be bambala obubi ate tebagala gambwako. Ebyo ebintu babyambala nga balina kye bagoba oba yagala kutega masu oba yagala kukola ki is your business. Fe tetwagala kumanya Sheebah oba yabonaabona naffe tubonyeebonye naye ensi world over twagala bali bulungi. Kati ebyo ebintu by'okolima sibyagayira nze namulaye ku TV ng'agamba mbu nze simanya nalinga nzina karaoke ne bamuwa kenda waliwo abataafuna kenda oshegeera aga nti simanya nti tebamanyi gye nvudde tetumanyi gy'ovudde kuba tetwagala mmanyaayo. As a society for Uganda twagala guse azawi yali ali mu kika wali yaliko ko mu kika troupe wali omumanyi aji yagenda koko na auditioningira
Coca-Cola ebyo bya Coca-Cola n'abeera oba waakusatu oba waakuna n'abula tewali muntu yavaayo kugamba nti bannaaye nwaje yayimba katumutwala okutuuka Swangs lwe yamukola ki lwe yamufuna so kati bino Sheebah byatunyonnyola n'oliri lya Jasmine one bamanyi nti waliyo etteeka erikwata ebyo bye bambala oba tebakimanyi gyeriri ne twabaleka buli essensi yabaleka nti tunyumirwa music waabwe twagala bye bakola. Let them not come out to sound explanations to us. Ffe tetuganye Sheebah kuwambala byayagala kye tutayagala yeye kujja to sound fake funny before us ng'atunnyonnyola mbu ye tayagala mmugambako ku byayambadde tayagala mmugambako bw'alina kubeera. Bayimbi bangi abayimbira mu masomero omuli Fikfa Michael, Crystal Panda ne Kabako bano badde bayimbanga nga Minisa tavangayo kwogera naye Sheebah we yagenze Minisa yavuddeyo ekyo kyalaga nti yabadde agamba Sheebah naye nga Kabako engeri ya Sheebah ogenda mubana nga yambadde engeri bwetyo ayina engeri gye yagitapuseemu katumukuwe era omwana bw'otamuyigiriza mpisa era ajja kutunuulira ennyambala ya Sheebah agitwale ng'ennyambala nga tewamuyigiriza omwana bwe wamutendeka ewaka nga ffe abatekateze muwala wange wa P7 kyogamba Sheebah amuyita atya amumanyi sita wa kabi naye tasobola kutwala nga Sheebah bw'ayambala ate amulaba buli lunaku natendeka omwana wange weba italaba nnyambala alaba muyimbi byayimba alaba bintu bye byayimba ennyimba tutendeke baana tetubatendeka byakwama era bw'olaba omwana ayambadde nga Sheebah ng'omanya omwana wo era ayagala kubanga Sheebah okuyigiriza omwana ebintu kati essaawa eno byalinye ze nsonga ze tuliko ng'onyumya ku nsonga nga ne fizi wa buseere. Tusa tukubulira embeera kapakati gyabadde ayitamu oluvannyuma lw'okufuna akabenje naye wano yavuddeyo n'alajjanira ba promoters n'abagamba nti agenze aterera n'agamba nti mu August ajja kuba atereredde ddala nga wano asaba ba promoters bamuwe ku bivulu. I want to inform all of you that as you can see I'm balancing on my feet and I am sure that by August tuli ku stage so mbadde njagala ku urginga all promoters naddala babampa emirimu nti kapa egenda kubeera available for August bannaye mwenna mu booking Luweero Masaka South Africa Germany UK so London bannaye mpozi London ya UK mu booking balaavu kapa eri ready mumukiraba today ndongetandike dancehall tumusumulule bwetweyongerayo abayimbi bulijjo balina essuubi eri bayimbi bannaabwe abavaayo ne bafuuka ba MPs bano bagamba nti baba balina essuubi nti bano abayimbi bagenda vaayo babateeseze ku nsonga ya copyright. Katusoke tukweka ku babaka abali babadde mu paliamenti nga bayimbi omwo mwe muli Bobi Wine amanyikibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omubaka wa Kyadondo East ng'ate essaawa eno ye president wa kibiina kya NUP. Tuyina Honorable Katolu Bwama yali wa Lubaga South ne tubeera ne Honorable Judith Babiri nga ye yali omubaka omukyala ow'ebuyuko. Ababaka be tuyina mu paliamenti nga bayimbi mu kaseera kano tuyinayo Honorable Hilary Kiyaga bandi gwe tumanyi nga Dr. Hilderman n'omulala Honorable Rachel Magola omuyimbi mu Afrigo Band. Tuyina ne Honorable Geoffrey Lutaya nga ye weekaku oda sinababulira lwaki nasoose okubawa amannya g'ababaka abo tulaba nti Dr. Hilderman yavuddeyo n'akola abalala kye batasobola kukola navayo n'ayimirira n'agamba nti abayimbi babawe copyright gono yawagibwako omuyimbi munnaabwe Honorable Rachel Magola. Recognize and protect the rights of a composer of an artistic work. D. Enhance the functions of the Registrar of Copyright. E. Establish a register of copyright and prescribe the mode of registration of copyright. F. Empower the Registrar of Copyright to improve administrative penalties. Omukisa gw'amaanyi okubanga Parliament enzikiriza okufuna ogenda okwebuuza ku bantu okukomawo tukole ennongoosereza mu Copyright Act. Omulamwa gwayo basically twagala okuimprovinga bannabitone bafunemu ebyo bye bayiiya. Essaawa eno bannabitone waliwo act yes ekola naye waliwo ebintu bingi bye yalekayo. Tugenze mu technology
wesanga nga copyright addressing issue ya technology ate nga ba artist sawe no bali nnyo mu technology then n'emiwaatu emirala gye saagala kugendamu kati because saagala ate kusomogola biiru yange nga bwe njagala ebeere naye twagala okuimproving obulamu bw'aba artist nga balya mu ebyo bye bakola buli creative artist yenaye n'aganyulwe abeere protected promoted nga waliwo etteeka erimufuga aleme okulinnyirwako abo abakozesa omuwaatwa ogw'etteeka. Namusekendinga bwe tutereeza copyright kitegeeza nti omuntu yenna alina ekintu kyayiiyiiza aba asobola okukifunamu. Essaawa eno etteeka eririwo tiriri kutuyamba ino okusobola kwenforcinga. Gamba sibula kambalekere olutalo lwa King Saha ne mutabani wa Bebe Cool ono nga ye Henry Sali amazima gali nti bano abantu bebateerangidde nga tebiriyo nange ntabyevaawa eva ku luyimba lwa Zakayiro nange sijja sukkawo wano naye nga ffe ezo zistori tetulaba ezinza okukola amawulire mu wiiki. Olutalo lwa Henry ne King Saha kandubalekere sigadde nze Betty Faith wano okucelebrate patron Kakos Fax 256 mubeere bulungi mwera. Ku interview ayogera oluzungu ku dakiika nga 2. Bubuka we muwulira wulira naye simumanyi mbulira mu mboozi omwo. Oba wakola ki? Muyimbi? Omanyi nina akakiiko kange akampeereza music naye olaba tekamumpeereza ebika yakona. Sisuubira nti osobola okuwandiika ne leeta formal letter. Tisisuubira nti semanda soogiwandiika. Ebyo byonna byogerera wa? Omanyi ndongene tali mu interview. Anti yakozesa tool ya music okulumba kitange nja tubeere so specific yalumbani kitange. That's Bebe Cool said. Bashi mujja kumpeeza ku nyimba zoyo mwana mpulirizeeko mpulira ba sistegeera bulungi. Mukulu ono agamba nti president oyinza okwetanga yanditaze obuyambi bwange. Bisigale nga bya music osaide ate bw'analemezaamu manyi story ya taata we Entebe taata wani bino byaffe bya muyimbi na muyimbi tebiri mu taata gundi ffe tuli mu ntalo zaffe za kiyimbi ate gwe gambi taata gundi. Nze kyenjala kiri kimu ave ku taata wange, that's it. Otherwise the weapon is using, I will use it too. Namuyita ku office teyajja. Omukulembeze wakwita ku office oba olina okuwanguyirawo ye muntu yenna omuwulize muwe eddagala lirya sahayosis obwo obulwadde tebulwa nnyo ku muntu nga badde mujumbize mukumira eddagala naye ate ndaba bugenda kusukkawo ate neralikirira kubusiiga beeka ojjage kwebanga neeka waliyo ate kati abatandika okuntayiramu so ajje wakano n'eddagala mwaba mulaba.